We have to give credit where it is due. Musajja munno bw'akukiza ensumi katogiyita mpanama. Mba neekoza bwe sikkiriza nti Susan Makula na Rosias Bujjingo balina omukwano beeyagala. Tukkirize tugaane ababiri bano balina omukwano ogw'ekimmemmette. Bw'oba onoonya Bujjingo obuuza Susan Makula waagenze. Ate bw'oba onoonya Susan Makula obuuza Bujjingo waatudde. Ababiri bano bakwegombesa okuddamu okugwa mu mukwano wadde nga baali baakumenyaamenya dde omutima byakutama. Buli musajja yali yagadde okuba n'omukyala amwagala nga Susan Makula bw'ayagala Bujjingo. Ate era buli mukyala yali yagadde okuba n'omusajja amwagala nga Bujjingo bw'ayagala Susan Makula. Tukkirize tugaane buli omu yali yagadde okuba n'omwagalwa alinga nga Susan Makula oba alinga nga Bujjingo. Ababiri bano beeyagala ebitagambika ebyaleero n'ebyenkya n'ebyemyaka egijja bo babyeyagadde leero. Naye ekibuuzo kiri kimu, omukwano omungi gwe batulaga nga public gwe balina, omukwano ogw'ekimmemmette gwe bakuba ensi nga teguvaamu bibala oba biyita amagoba. Omuntu atandika bizinensi aba asuubira amagoba mu bungi. Omuntu akwata enkumbi n'agenda mu nnimiro n'alima aba asuubira amakungula amalungi. Kakati n'omuntu akeera n'okwana omukazi ng'owulira omwagala oba omusuubiramu mugobolola. N'omukazi ayagalwa omusajja gw'awulira nti ayagala aba asuubiramu muwa amagoba. Amagoba g'omukwano omungi ye mwana. Kino kyawaliriza n'omuyimbi omugenzi Jane Kayanji yali mukyala wa Kabuye Ssemboggo okukola akayimba nti obufumbo ye mwana. Bwe buba obufumbo ye mwana nga ne bano batulaga abafumbo balina laavu ey'ekimmemmette lwaki bo tebalina mwana. Bizinensi yaabwe ey'okweyagala ennyo batuuke n'otukuba laavu mu maaso bavumirengako n'abantu lwaki tezaala magoba. Musuubuzi ki omusiru asobola okukola bizinensi n'alaga nti n'okugirwanirira agirwanirira naye nga bizinensi eyo temuwa magoba? Ndowooza tutandikire wano. Ababiri bano bagenda okusisinkana, buli omu yali muzadde. Bujjingo yali azaddeko ne Susan Makula yalina omwana. Naye ekibuuzo kiri kimu, lwaki bo bano ababiri tebazaala? Ate nga public bagiraga nti beeyagala. Gw'omukazi ali ku vidiyo eno, omusajja oyo gw'oyagala ennyo owulira tewali yagadde muzaalira. Naawe omusajja ali ku vidiyo eno, omukazi oyo gw'oyagala ennyo ng'omutaddemu ne ssente nnyingi owulira tewali yagadde muzaalira. Bannange tewali kintu kinyuma nga mwana gojje mu true love. Abaana bonna babeera baana era tukubirizibwa obutalaga baana ni gwosinga kwagala. Naye omwana eyava mu true love abeera wankiza era be baana abatera tusikira. Singa wali oyagalana ne maama w'omwana wo oba singa wali oyagalana bulungi ne maama w'omwana oyo, omwana oyo laavu gy'oba naye eba nnyingi nnyo. Era omwana oyo ayinza okufuuka akukwatira ekikapu. Omwana oyo ayinza okufuuka akuwerekera mu katale k'emibuulo. Omwana oyo ayinza okufuuka akuwerekera mu nnyimbe. Era bwe katali girya, omwana oyo ayinza okukusikira omwana wa true love. Anyuma gwe sooka weebuuze bano true love eyaabwe gye balina nga tevaamu bibala. Omusambi w'omupiira okulukusa ovudde eri mu bookisi yo, ozze osalaasala n'oyita mu ssenta n'otuuka mu bookisi y'oli otuuse ku ggolo ne kipa omaze okumusala ng'osigazza kuteeba katimba. Mbuulira, oyinza okubyesonyiwa n'ogukuba ebbali oba oyinza okugakangulekaawo si kyateebye. Omusambi w'omupiira ekigendererwa ki kiba kyakuteeba. Kakati n'omusajja ayagala ennyo omukazi ekigendererwa ki kiba kyakumuzaalamu. Ate n'omukazi ayagala ennyo omusajja ekigendererwa ki kiba kyakumuwa mwana. Mbuulira ki ekirobera Bujjingo ne Susan Makula okuzaala? Busobozi bwe butaliiwo, bakyeteekateeka bakyezimba, kubanga amaka mwe banaakuliza abaana baagazimba dda. Essente weeziri, buli kimu ekibasobozesa okuba n'omwana ne babeera mu bulamu obulungi weekiri. Naye gwe sooka weebuuze lwaki tebazaala? Twaligambye nti omwana akyabuze nti oba bonna buli omu alina obuzibu bwe, naye ate buli omu yajja azaddeko. Bonna bajja beekakasa nti eno gye tugenze kufuna baana kubanga buli omu azze azaddeko. Kano nkuwa kaabuwa, gwe omusajja ali eyo ng'onoonya omwana akyakubuze.
gezaako ku mukazi eyazaalako. Bw'oligezaako ku mukazi eyazaalako n'olaba nga takuzaalira ojja kumanya gwaliko ekizibu. Ate naawe omukyala anoonya omwana ng'akubuze gezaako ku kiyitongo ekirina abaana. Bwe kitali kuzaalamu olimanya gwaliko obuzibu. Naye eyo dibeeti yonna twaligivuddeko kubanga bano ababiri beesinkana balina abaana. Naye ki kyabalemesezza okuzaala? Katugambe balinamu ku buzibu n'enkwaso zaabwe oba osanga. Naye ate ssente balina nnyingi n'omukwano balina mungi baaliyagadde okulaba ku bibala by'omukwano gwabwe. Olowooza lwaki tebagendangako mu artificial insemination ne babawakisa buwakisa? Oba ne basika enkwaso za Losias Bujjingo ne bazigatta mu magi ga Suzan Makula ne bakuliyetinga omwana, Suzan Makula n'asobola okuconceiving omwana. Gwe weebuuze lwaki? Kati kino kikuzzaayo ku mulamu ogwandeese olwaleero. Omusajja oyo yasuulawo amaka ge n'ageya ne Suzan Makula. Wabula mu kugeya ne Suzan Makula yamakinga sure nti laavu yaabwe efuna hype nnene. Yamakinga sure nti ensi ekimanya nnyo nga bwe beeyagala ennyo. Walyesanga nga Losias Bujjingo alina kyakweka nga Suzan Makula kaddami. Nga wakati we ne Suzan Makula tewali kiwongo obufumo bwabwe bukoma mu mawulire. Nga Losias Bujjingo bwe yayingira mu sisitimu ya kataka yalabanga amawulire bwe ganasaasaana agenda kuswala nnyo. Omuntu kasito oyingira mu sisitimu ya kataka obeera tokyayagala kuvugira ku luguudo lwa kolas. Gwe watyanga omukyala yali atandise okubeera ateebereza. Nga Losias Bujjingo yakitunulamu n'akiraba ti amawulire bwe ganankuba nti Bujjingo agwa kataka ate kigenda mukuba nnyo. Waakirika gakube nti Bujjingo asuddewo amaka ge kubanga abasajja bangi be babikola. Waakirika gakube nti omusumba awasizza omukazi omulala oba agenze ne malaaya n'asuulawo amaka ge. Kubanga bwe weetegereza obulungi ennyo laavu y'abano ehayipinga gye bagihayipinze si ya bulijjo. Laavu y'abano engeri gye bagikubya abantu mu maaso si ya bulijjo. Kyokka nga bw'onoonya amagobe eb'ebibala ebivudde mu laavu yaabwe naawe tobiraba. Walyesanga nga Suzan Makula oyo ddani. Nga Suzan Makula baamuteekawo nga kanyoobwa. Omukulu akola emirimu gye ssasi ku nnyuma nga tewali amugambako nti okola ki ng'ate ensi teyinza kisuubiriza. Mwe mukyegendereze nnyo gwe togwangako mu mukwano. Nze sigwangako mu mukwano. Babi ne Bobby tebalina mukwano. Lutaya na Irene tebalina mukwano. Baani tebalina mukwano. Naye gwe weebuuze lwaki bo bano ogwawe baguhayipinga nnyo? Balina kye bali mu kukukweka. Balina akatambaala ke bali mu kukusiba gwe munnayuganda ku maaso. Balina by'otayagala olengere. Waakiri Bujjingo muvume kugenda na malaaya. Naye nga tomuvumye kugwa kataka. Naye ng'oyagala toyagala Bujjingo ali mu sisitimu ya kataka. Njagala otandika okuggula amaaso. Njagala otandika okuteekawo abiri. Olaba oba gye bujjako awo tewalivaayo baana balijja kugamba nti Bujjingo yankozesa. Nga baana abo ba bulenzi. Teekawo amaaso abiri. Olaba oba tewaliwo abaana b'obulenzi abalijja ne bakugamba nti Bujjingo yangwa akataka. Teekawo aga. Nze njagadde batera kintu mu giraasi mutandiko kiraba. Yensonga lwaki nze bwe mba najjanjaba ebbwa sirinyigamu dayirekiti nti ndiviira ddala eno gye lisakira amasira mu misuwa egy'enjawulo okukakkana nga ntuuse ku kiwundu ne kifulumya obukyafu bwonna. Yensonga lwaki ntandise kkulukira eri kakati naawe ojjenga okuba mu ttooki. Bw'oneefumiitiriza ennyo ojja kumanya nti omusajja ono ali mu sisitimu ya ssasi ku nnyuma. Gwe weetegereza. Golowooza lwaki buli lwayimirira katuuti mu mboozi ze mubaamu ebisiyaga. By the way kano bannayuganda mubadde temukabuukanga. Abantu abavumirira ebisiyaga bonna mu Uganda abasinga basiyazi oba balya ssente z'abasiyazi. Kiriza oba ngana ebisiyaga tebyalina publicity mu Uganda. Byali tebirina ngeri gye biyinza kutuuka mu matu g'abantu. Okujjako nga bayise mu abo ababivumirira kubanga wali togenda kufuna babiwaana.
edda nazzi kuno twakula ffe tetumanyi kigambo Bisiyaga. Njagala gwe ali ku vidiyo eno jjukiremu emyaka gyo egy'obuto paka lwe watuuka mu myaka gy'obuvubuka. Radio za Uganda oba Radio Uganda kwaliko ekigambo Bisiyaga. Ewammwe waka waliwo discussion gye bayita Bisiyaga. Okumanya Mukama yali yazira Bisiyaga yasalawo na kubituuma Sodoma na Gomora bireme kujja direct mu matu g'abantu nga Bisiyaga. Naye gwe sooka weebuuze lwaki ffe bano abaana be tuzadde ekigambo Bisiyaga bakimanyi? Lwaki Ebisiyaga bifuuse nnyo discussion ku mulembe guno? Kubanga wabaddewo ababivumirira. Bakulimba nti babiwa demotion, kumbe babiwa promotion. Nkiddamu, bakulimba nti babiwa demotion, kumbe babiwa promotion. Ebisiyaga okubeera discussion mu bulungi oba mu bubi eyo yokka emala okubeera promotion yabyo, kubanga tekyali mu buwangwa bwaffe mu culture yaffe, tebyalimu. Tebyali badde na nsonga lwaki tubifuula discussion. Gw'oli awo kankubuuzeyo ekibuuzo. Ewammwe waka gwe ssentamu taatawo yali abayiseeko mwenna ne Banyanzi ne baani ngezesezza nkozesa kankozesa ekika kirala temunfuna obulala kankozesa ekika kirala gwe Kiggundu. Taata wammwe Kabugo yali abayiseeko ewaka ne baganda bammwe bonna ne bannyinammwe. Nagga gwe Kabugo olunaku lw'olifunisa nnaga w'olubuto mwannyoko ne muleeta amawomukira n'ewangi ngenda batemako omutwe. Nti taata wammwe ekintu ekitaali waka oba ekitali mu kalica yammwe teyasobola kifuula discussion, era teyasobola kiteekako penalty yonna kubanga akimanyi tekiri mu kalica era tekikkirizibwa mwana kwebaka ku muganda we, era teyakiteekako penalty yonna, teyakifuulako discussion yonna. Gwe weebuuza Ebisiyaga bituuka bitya okuteekebwako penalty? Bituuka bitya okufuuka discussion nga mu kalica yaffe tebiriimu? Nti oyo yenna bidiscussingako mu bulungi oba mu bubi abeera musiyazi oba aba akolera basiyazi. Oyo omusajja Bujjingo buli lwe mumulaba ng'akutta akazindaalo n'ayogera ku Bisiyaga katuutike mu ngeri yonna aba apromotinga kintu kyabwe. Gwe weebuuze edda nga tukyali bato nga tewaliwo babyogerako mu ngeri zonna, ffe twakula tetubimanyi. Naye ffe bano abaana be tuzadde babimanyi, lwansonga nti byafuuka discussion mulamwa mulamba mu ggwanga. Ate bwegendereze nnyo gwe munnayuganda munnange ti abasajja nga Bujjingo buli lwayogera ku kigambo Ebisiyaga wadde ajja abivumirira. Eno wansi ng'agenda osayininga out awunzi kagamba balina ssente nnyingi, kyova olaba tebalwanyisika. Kakati agenda okwogera ekigambo balina ssente nnyingi nga gwe wali waliwo Chris Mubiru akubeeba, landlord akugoba mu nnyumba, ennaku ekuluma. Chris Mubiru omulaba yeevuga, motoka za kabi akyusa nkyusa, omulaba ssente azirina, kati akuwa second thought. Kale wadde abivumye naye ate awunzisa agamba alina ssente nnyingi, naye ate ono Chris Mubiru ali mu kunkwana, ye kati nze nkole ki? Okukakkana ng'ogenze mu Bisiyaga. Temuddemu kkubira abantu engalo nti balwanyisizza Ebisiyaga nga boogera ku Bisiyaga. Abo be muyita abalwanyisizza Ebisiyaga be basinze okupromotinga Ebisiyaga mu Uganda. Gwe sooka weebuuze mu palamenti ziri ezasookawo omutaani mu discussion ya Bisiyaga, Ebisiyaga ani yabimanya, ani yabifuula emboozi? Mu makanisa agasooka nga gabulya kigambo kya Mukama nga temuli mu topiki ya Bisiyaga wabula nga bw'aba asaba agabugambi ayi Mukama tozzanga Sodomo ne Gomora. Gwe weebuuzeeyo nga tebyakyakira nnyo, lwaki bikyakidde nnyo eno? Bano Bujjingo be basajja abatembeeya ekisiyaga kye mutamanyi. Bujjingo be basajja abatunda ekisiyaga. Bujjingo Alozias mu Maachi wa 2014 togenda nga ku Serena Hotel n'ofuna emitwalo gya $5 okuva mu basiyazi mu Serena Hotel. Ku Serena Hotel omwaliro ogwokubiri akasenge 206. Yes, mu kasenge 206 omwaliro ogwokubiri togenda nga ku Serena Hotel ne bakuwa emitwalo 5 abasiyazi. Kakati baganda bange ne bannyina temuddamu
kugamba nti Suzan Makula lwaki tazaalira Bujjingo. Oli wasasi mabega. Emabega tebazaalirayo baana ate Suzan Makula bambi. Ko kaddami baakateekawo kazannyisa paati yaako. Baakateekawo kubuzaabuza mmwe bannayuganda. Waliwo ne gwe nnalabye agamba mbwa yeekolera toddamu kwogera otyo. Suzan Makula tayinza kuzaalira Bujjingo eri malaaya ngezi nnyo maamu. Newankubadde zimalaaya ziba ngezi. Newankubadde zimalaaya ziba n'obwongo obwogi. Ne malaaya kyoyo atatenguka mutima. Omusajja akujje mu kasino n'akuleeta n'okola ku radio, n'akujja ku radio, n'akukolera kantini ya restaurant ey'amaanyi nnyo ku kanisa, n'akujja ku restaurant, n'akuzimbira amaka namayumba, n'akuzimba olumala okuzimbira amaka namayumba, n'akuweererera omwana wo, n'ayagala nnyo omwana wo, akugulidde emmotoka ez'akabi, akulaze ensi maama nga gwe toterebuka era kugamba musajja kamuzaalire oba malaaya wa kika ki. Ffe nga tufunye emisege, n'emisege tugizaddemu abaana gundi. N'omuwala gwe wali olowooza nti yajjamu embuto eyo ku kyamu nze mbazaalamu. Abo be batenda okugjamu embuto mbu bajjeemu embuto n'abaana babalumira. Abo boogamba nti ne bw'aba yeebasage okuwulira obwana bwe yajjamu nga butandika okuyimba adoodoodoo kabadada abadada aduudada abo mbazaddemu. Nti n'oyo gw'olabanga kirinca atuuka n'atendewala n'agamba naye nnoonya ki naye gwe sooka weebuuze ye Suzan Makula kyoga baamubumba mu bbumba ki ataliimu kagambo ka naye nnoonya ki. Weewe njagala mutandika okutazaamu omusajja oyo. Njagala mutandika omumuteekako amaaso. Muligenda okuzuula nti omusajja oyo wasasi ku nnyuma. Gye ndi ewange emutundwe mundeeteranga ebirabo.